Ssabasajja ne muwa amannya mangi nengateeka wali. Oli Lukeberwa muzukulu omutasa manga n'echwa nemuteeka wali. Oli Masomoji Musota Kabwejungira baffe manda gamenye mbazi negajizaawo magulu nyondo natanya katebe guluddene ebintu bingi ne mulombo je ne muteeka wali. Byonna olaba nti wabawo okunoonyereza kw'emansoso okukola. Omwanti oli Lukeberwa. Lukeberwa kye kigambo abantu kibali bamanye nnyo. Ye binambadde enkola okunoonyereza n'ensoma kano n'ensoma ku kali n'entula wansi n'empandika. Ebintu by'Obwakabaka bino togwamu bigwe nno. Kubanga n'okuwandiika ku kabaka oluyimba kirina okumanya ko kikwetagisa okuba nakwo nga bw'oba tokulina wandibyenenyeza. Nze neenyumiza banyumiza nti emyaka egiwera kati 24 nga mpandiika ennyimba za Ssabasajja sikwenyumiza kunene nga kyemmala sikiddamu nga mpaana omusajja oyo omu Ssabasajja Kabaka. Abalala bonna mpulira nga banjigirako baba banjigirako buyigizi kizibu okuvuganya nange nabo bakikkiriza ne baga nti ffe tukulabanga taata waffe ekintu kino eky'emiziki w'amasomero nze pioneer waakyo, in other words nze inventor omuvumbuzi waakyo bwe mala okivumbula nensigaza obwannannyini mu kyo corporate yakyo ninga nze njira mu nkwawa wano nze nsetinga kitugenda okukola studio bwe bagizula nti gyenkoleramu bonna gye bayiika style bwe bagizula nti kakati bwennyimba siteekamu besi nyimba maloboozi asatu agasooka bonna nga bakyusa nga baddeeyo bwenga nti kati besi njizizaamu tugiyimbe nga bagizaamu kati ogenda okufuniranga ekkondeere nze ndifuuwa kati sisobola kubeera side emu abantu ne babeera wala minzaani tejja kubalansinga ndi too heavy for them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba mwami Paul Ssaaka. Neesiimye nnyo okubeera naawe mukulu Kisubi. Weewaawo. Emirimu gino gikola bulungi. Okakasa. Oba abantu bakubuulira. Abamu. Tukwogera manyi omwayinza okusiima oyo mwayinza obutasiima. Ebyo biba naye gye tukwogerako bintu birungi. Weewaawo. Mutufu okubiriza programs zo nga tolina kyekubiira nga tolina feelings zotaddemu ne tulaba nga olina obwenkanya bungi mu nkola y'ebintu. Weewaawo. Nange kusikirizibwa nti nange kankyale ku programu y'omukulu ono. Weewaawo. Nange ampise bulungi. Neyanzege. Kankusaba ombuulize ku Bannayuganda ssebo. Bannayuganda nsanyuse nnyo bannange okubeera mu maaso gammwe mwebale kukkiriza kulaba mukutu guno ogw'amaanyi gwe tuyita binywera gwe tuyita gaggadde. Nze Paul Ssaaka omuwandiisi w'ennyimba okusinga ez'amasomero newankubadde n'abayimbi bassakinnoomu njira ne mbawandiikeyo oluyimba lumu oba bbiri. Weewaawo. Tugenda kwogera ebigambo ebirungi. Tweyanze gatuuliza omulungi ndowooza owulidde ye Paul Ssaaka gwe tuli naye olunaku olwaleero. Njagala tutandike kuba nkimanyi nti bangi erinnya baliwulira naye nkimanyi nti era bangi tebakumanyi. Omuntu bw'aba atulaba essaawa eno bw'abuuza nti Paul Ssaaka y'ani ansa ayinza kufuna ki? Omuntu bw'abuuza nti Paul Ssaaka y'ani, Paul Ssaaka avaayo n'agamba nti nze Paul Ssaaka mutabani wa Antonio Katongole ekyennyonyi Gomba ate era mutabani wa maama Judith Nakabuye. Abo nno bombi balembalemba dde olw'ekaganga naye nga ndi mu ssaza ly'e Gomba mu town council y'e Kanoni. Nasomera Bukalagi ebibiina ebisooka ye Central Rogers Primary School Bukalagi eyo nasomerayo P1 P2 P3 we nasomera nga nursery tiziriiwo
niye mune kyenewuunya era tewali budde bwatuyitako natandika okusoma n'emyaka oba gyali 7 naye toza kati watandika kikeerezi nnyo wagenda ogenda nga bino babikusomyeko nedda ssebo natandika ku myaka egyo byonna nabisanga nakati nzuuno mwemulaba mbulakoki ate ekinnumya omutwe be batandise obwana bwa mwaka gumu kitubu myaka 2 ne bakazinga ekinakanimbulago ne bakatwala ssaawa 10 ez'ekiro nogaba bange bakapapya kubanga kiki ekiggwawo nga tewali ne kaita muntu kyenteke bakatulotwako kati nze nasomera mu biseera ebyo Bukalagi P1 P2 P3 bwentyo bwe natandika okusoma nakugenda kugalangatana mama amaze okufa ebyo twalina taata waffe ne taata waffe yali munyiikivu nnyo byakuweerera abaana tuziringitana waawo niyo oluvannyuma ate nebitereera nga mukulu wange ankimye mukulu wange mwanasatu omuntu ankimye kuve eggomba ndese ne mawokota nengenda maaso nensoma nengenda dda maaso n'okusoma naye nga olwo nali nkuliridde kubanga okusoma kwakutukanga nga nkyali eggomba oyo Paulo Ssaaka oluvannyuma eyazuula ekitone kye nga muwandiisi wa nnyimba banatandika okuyiya ennyimba ate awo neefuuka nsonga y'amaanyi nofuuka ensonga ensi netandika okumagamaga ani oyo ayiya ennyimba otandika okuyimba nga okyali mu ssomero oba nga ovudde mu ssomero nga nkyali mu ssomero ebiseera ebisinga nze bwe ndaba omuntu ayigiriza okuyimba asomesa abaana okuyimba oluusi ngenda neŋŋamba yasoma bisome yayiga biyige bwe otandika ddi okuyimba n'okufuna ekirowoozo nze okutandika okuyimba nakitandika ndi mu ssomero erya St. Bali ku Ddembe SS Mitala Maria nakyali kitone talanta butalanta gyenatandikira kera nze natandika okuyimbisa bayizi bannange nga ndi wamu nabo kitone butone newankubadde oluvannyuma nagenda mu NTC nenkisoma naye kye nalina mu butonde bwange kyekisinza okukola omulimu kuba nze natandika okuyiya ennyimba nga sinagenda kusoma busomesa bwa music nenjiya ennyimba nga nzibulya mu mutwe zijja buzi nempandika mu nseno okozemu ki kuba enkyo givaamu nga ndi muyizi buyizi olwo oluyimba gwoluyiiya oluyimba olwo nze naluyiiya baluyimbira wa St. Bali ku Ddembe St. Bali ku Ddembe SS Mitala Maria eyo nti egenesis yange olwo ntandika okuyiya ennyimba ndi mu senior 5 senior 6 ne mu vacation awo nga ndi muyiiya wa nnyimba mulungi era essomero nerisosowaza nnyo nenjigiriza abayizi okuyimba eryosa nampaana nansanyukira nenkola omulimu nga mulungi ddala nyimba tuzirekodinga awo mu vacation ya senior 6 luno oluyimba lufuluma oli mu vacation ya senior 6 mu nsi muno okozeemu ki nelufuluma album yali nnungi nnyo twagituma Talanta volume 1 ekintu nekiwoomera ddala nnyo naye nga ndi muyizi kiraga nti nali talented era talent erina amaanyi mangi n'okusinga ekintu omuntu sikyasomye okusoma kwa kitiibwa nkuteekamu ekitiibwa kingi naye talanta yereetera omuntu okwezuula omuntu keyezuula n'azuula amaanyi ga talanta ewe gali oyo ajja kufuna emmere ajja kufuna wasula ajja kufuna ssente ebyo bajja kumuyayanira ajja kufuuka celebrity biba bijja kubeera bwe bityo kasita teyezuula akati abagawe kava olina okwezuula bw'otezuula ng'oweddemu olina okwezuula era kati ekyo kintu kyokola okukwezuulako puroguramu egyokola eyo ogikola ng'owulya tofuba tonyiikira oyinza okuba ng'ova n'ekolusi ngo nebyakunyiiziza naye bw'otuuka wano ffe tetusobola kuba nti wanyiize kituufu ng'otulaba oyiringita buyiringisi bw'okola otya bw'osanyuka kubanga oli mu mafuta go kati nze bwe mba njiya ennyimba mba mu mafuta gange abamu bagamba naye oba obirowooza otya ndizo tulo entuyo ne zitulukuka akasaasi ne kakugwa ku mugongo kubanga otuyenye olowooza nnyo tebiriiyo bwetandika okuwandika ennyimba ebigambo layini embwe njimala endala yeereeta yokka era ngenda okwaba nga ebintu biwulukuka bikola biti era bwentuuka tutendeka abayizi baluyiga ku sipiidi kuba lubawoomera nnyo naye ndaba nga sirwana bulwanyi kyekiraga nti oli mu talanta yo oli mu kwezuulako omanyi kyeneewuunyiza lwe luyimba luno bw'otuula n'oluwuliriza mu nsi muno okozeemu ki owuliranga omuntu ateeka okubanga yayiiya oluyimba luno yali makiwa nnyo nga toyinza nakusuubira nti omuntu yali baana wa senior 6 ali mu vacation
yensonga lwaki neewuunyiza kubanga lwe lumu ku nnyimba ze nnyinza okwogerako nti kizibu oluyimba olwo okuggwa ku mulembe okusinziira ku message erulimu lulenga lwakyasa ekiwedde nti oluyimba lwekyasa oluyimba oluli addressed to everyone nga lwogera eri omwana eyakazaalwa ne lwogera ku mulenzi avubuka ne lwogera eri omusajja atandise okukola emirimu gyali myaka 34 ne lwogera ku musajja akaddiye nga buli omu lumwogerera mu matu oluyimba olwo omuntu lumuleka amaze kukkirira mu ntaana ne lumuvaako tusoka nti anze terunkwatako ebyo by'abantu bwe bati nedda ssebo oluyimba lusoomooza buli muntu nange nkyewunyabonya oba naluwandiika ntya naye naluwandiika ekirowoozo kyanzijira bugizi ne nduwandiika ng'omuntu alina talanta era alina okuyitibwa kasita okolera mu kolingyo okola bitali bya bulijjo mutaga nti nkola byafaayo tonyiikira niwe obikola ebirowoozo n'obisengeka bulungi emboozi n'oginyumya nga tesobola kuggwako kati ekyo kijja bwe kityo lwakuba nti nali ntambula y'amafuta gange olwo oluyimba terusobola kuzikira ate si lwe bokka naye ennyimba zonna ze nakola nazikola mu 91 nakakati zikyayogera ogenda okuwulira nga tezidiba ate zo ennyimba zange kyenzeewuunyako nti zisigala zongera okubeera ez'amaanyi ebiseera gye bikomogereza zikoma okubeera relevant ntambula nga ludde mmanyi abanyaga biliyoni be bateebwa ne giba mitwe ne mu mpapula lwa mu 2000 njereeri naye ogera kitunya n'olwaleero nga lukyali relevant ng'abantu ate nga abanyaga bafuuka bangi ogenda okiraba nga kintu ate kyotoga nti oluyimba lukoona gavumenti omanyi bwega kububbi antwaga nti akonye gavumenti nedda ssebo kino ekintu ky'obunyakuzi ky'obubbi n'obulabbayi kiva mu maka waka abantu balyake kuva waka abantu si balungi abantu bakumpanya taata mukumpanya eri maama abaana bakumpanya eri muzadde waabwe omwana alimba taata we taata batutumye nti nno ne bagamba tugenda kukola kino sente za kino kyonge ekintu kyayogera tekiriyo ne mu luzungu bakiyita bwe bati tugenda okukola ng'alimba bulimbi kati ogenda okwaba nga abantu obubbi bayonka buyonke kubanga gavumenti egenda okufuna abantu olwedde nga babbi efunafunyi bakyamu oba abalungi babaayo n'abalyake babaayo naye nga bava waka kati obulyakuzi buno bwe mbuyimbako mba nyimbye ku kintu ekitagenda kuzikirira ekigenda okubeerawo forever oli mutuufu yesebo atuoba omulungi tukyagenda mu maaso ne mwami Paul Ssaaka gwe tuli naye olunaku olwaleero okuwayamu bosi kwata kamera ono omusajja ayiga buyizi tajja kukyusa gundi tajja kukyusa ajja kuleka mu ddabo mwokka okudda gy'oli omanyi njagadde okutandikira ku nnyimba zino okusinziira ku makulu genziwuliramu kituufu waliwo oluyimba olulala lwempulira nga ne bwe ngenda ku mpewo ng'oluusi mpulira kinsikiriza in fact nga sirina mu music naye nga ngenda kukola oba talk show oba ki nga naye mpulira njagala nsooke nduzannye eddembe lya Uganda lyagulwa na musaayi nze bwe nawulira oluyimba luno nali nsuubira oba basirikale be baluyimba oba baki nga lubatuuka naye ngenda okuwulira nti nalwo Paul Ssaaka yaluyimba bwe kiri ekintu ekyo bwe kiri oluyimba olwo naluwandiika mu 1996 nga ntudde mu kayumba kange ak'obusomesa nali ndi ku St Peters SS Nkokonjeru nempulira tuli mutwe gwange nentandika giwerekerezako ebigambo eddembe lya Uganda lyagulwa na musaayi ogwakulukuta amazima lutamagozi yasanjabwa gyemirembe gyolaba waneeka munange oluyimba nendiwandika bwentyo nempulira nga lunyumidde nengenda kusoma nendutendeka abayizi mubayizi abo mwalimu no ne Helena Nanjego Musebi yali ali mu senior 2 era bye baana abaluyimba Helena Nanjego si mukyala wakati kubudde buno munnange bwe bagamba era kituufu bwe bagamba ku mbaga naliyo mundeeba wali najja ye mukyala wange oyo munnange ne bayimba oluyimba olwo nze buli lwe nzijuukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasula bayi abalala baagwe embizi z'abagaaya ne batalya
yadde kubibala kati oluyimba olwo abakulu mu gavumenti baluwulira ne balwagala era lukubwa naddala ng'ennaku z'omwezi 9 June oluyimba olujja kuzannyibwa lukubira ddala olukuba tolina nakyotya oli ku kituufu oluyimba lwanyuma ate nga lwayogera ebintu nga bya nsonga naye nga nange nali mmaze kutula ne ndowoozaamu kuba olutalo lwerwero olwo lwaliwo nga nze ntegeera bulungi wali otegeera nali ntegeera era nayiye ku kintu nga nkitegeera ng'okimanyi nga tiwona akintumye nze ebintu bingi byenze kola sibikoze kubanga bantumye kati banyiyi enyimba z'obwakabaka tebantumye kati n'oluyimba olwo nagenda oduyimba tewali yaluntuma naye nalukola bulungi nze ndi mwoyo gwa ggwanga atali wakwogerera bwogereza ntibamanyi kwego nze bannange bukyamundaba bannange manya politician bannabyafuzi bamanyi okweyogerako bannange mundaba nze ngaba ate nze ndi musajja mulungi bane temundaba n'okuziika nziika naye bwengamba nti nze ndi patriotic mwoyo gwa ggwanga ekyo kyendi olw'ebikolwa byange n'ebinvaamu kati olimba onendiwandiika bwe ntyo mwattu ne lubeerawo emyaka egyo gyonna nakati lukyagenda mu maaso lukyanyuma twalirekodinga ku radio Uganda wano waliwo ebyuma ebisobola okurekodinga ebiseera ebyo bakubira radio Uganda okera nkyakulima bakolemye okujjokera obabuuzeeko abakolayo munnange lunyuma nnyo omukulu Charles Serugamatovu twali naye n'abantu abalala abaaliwo Smith Salongo Andrews bametabwe batyo bebaaliwo bebali mu byuma Pasisi Muwanga omugenzi yaliko ne tukwata ennyimba ezo namusangawo wano Serugana musangawo kyekyo kyennyini mwana Uncle Dick Mulima Sempaka ne tulikodinga ennyimba ezo nnyimba ne zinyuma okufaako bufi n'ennyimba ezo ekyomukisa omubi zambulako naye olwo lwasigala olwo omwami omu alimpambirya nga ti munnanga akatambi kaakano katepu nkazudde jangu ojjo kakime tukatesinge tuwulire era nja kuvuga ngendeyo ennyimba zaabula ennyimba ezo nengenda mu St Gabriel wali ku Market Street wezafulumira ne bangamba nga tulabye tuzinoonya tetuziraba so zawooma nnyo naye nja genda nkafuna empambira awo akatambi akono kanyumanya akeddembe lya Uganda lyagulwa na musaayi kati bwentyo no bweze mpandika emirimu egyo nga gibeerawo era nze manye emirimu gyange gijja kubeerawo yadde nga nze siriiwo gijja kusigala nga gyogera eri ensi omukululo weeguli butereevu kituufu naye omuntu yandyagadde okumanya kuba oluyimba luno bwe nduwulira oli ayinza okubuuza n'agamba nti gavumenti yali ekutuukiriddeko at least ku luyimba luno lwe wayimba kuba luyimbwa nga bw'ogambye buli ennaku z'omwezi nga 9 luyimbwa ate ne bwe lutaba olwo lwokka oluyimba lukuba naye aba-NRM bano baali bakutuukiridde kuba gavumenti negamba nti wayimba oluyimba nze gavumenti ndowooza mumanye eba bize naye mu bintu emu nze ngamba tiyandibadde nga nnyo bize kisusse kati oluyimba nga luno lulungi lukola bulungi naye olwo ne basiima abantu abakoleredde ekisawo ky'ebyokuyimba mu ggwanga Uganda ne baweebwa n'emidaali mwana na misinga nze bwe baali balonda abantu abanasiimwa eyalonda eyakola olukalala tiyanteekamu yateekamu abantu bakoledde no music nabo kati nga muganda Katolo Bwama yalimu kikiwakanya akoze bulungi naye olukala lulimu Katolo Bwama mukuyiya ayina abayimbi baleese badde banyiye okuyita mu Diamond Production bamisa kisemakulu abaga bayitako mikono gye ekyo nkikkiriza naye ate bwoleka Paul Ssaaka aleeta abayimbi okuva eno wansi nakwata Rema Namakula nga ali mu senior paka senior 6 nakwata Helena Nanjigo nga ali mu Esson paka senior 6 nze nkwata ku Wilson Bugembe nga avambi bina wansi paka senior 6 n'abalabe siyogere bw'oba toyogere Paul Ssaaka oba onayogera kwa nze nkwata kwaya namba guno omwaka netendeka kwaya negenda nenkwata omwaka omala kwaya negenda nenjigiza abaana okwagala eggwanga lyabwe nenjigiza abaana okwagala obwakabaka bwabwe nenjigiza abaana ennyimba ezibayigiza olulimi lwabwe ezibayigiza obuwangwa bwabwe kati omuntu bwatyo taba contributor munene mukiso ky'okuyimba n'okutereeza abantu empisa zaabwe kubanga nkyewunyiza nti baali badde bakuyitako na lumu ku mikolo gyabwe nga bajaguza emikolo gyabwe omuntu eyayimba oluyimba olukulu nosanga tebamanyi yaluyimba kirabeka tebamanyi naye tubakolo bamanyi baana basomero
waliwo abakulu abampita baali bakulu b'amaanyi mu magye bakulu ba SFC bankubira essimu kapitaani Embazere yankubira essimu ne ŋŋamba twagala tusinkane otutendeka oluyimba olwo luddeyo maloboozi amalungi tuluyimbenga ne mbasalira akasente kaali ka facilitation emmotoka ne bansasulako sente zaali kakadde kamu nga za kunywa amafuta ngende ndo batendeke ne ŋŋenda ne tuluyiga bwe kyagwa ne mbaga kakati mbadde nsaba munyongere akasente bwe kati katuyambeko mu kulikodinga ennyimba oluyimba luno mu studio obulungi ate awate obabuliza omuliro abakulu ne batayongera zikumpa sente n'emu paka lwe nabeekwako nendaba nga kifuzi kizibu nenkomaawo akakademba nga nkaliiridde kubatendeka amaloboozi amafuta ge nanywanga moto ne bakikomyawo neŋamba kanaku zino waliwo abadde nga nti naye twagala oluyimba olwo oddemu olutendeke abayimbi abakugu tuluyimbeko nga 9 Juuni omulundi guno naye n'omukulu oyo naye ali Bwasekinoomu nemugamba kati sabayo facilitation wasente bwe ziti tuluddemu ndukole nga lulungi ekyenkanidde awo naye nakyo alabika asika nga baga nti owala nswaswa ku lwazi nga tekitambula tekigenda neŋŋamba ekibiina kyaffe gavumenti yaffe lwaki teyongedde maanyi mu kintu kino bwentyo bwe nkyalinze naye nga waliwo okutambula empola akasoobo ebintu olabiweebwa priority kino nekiteebwa priority ate nga music kyekintu ekyamaanyi kye tulina gavumenti bwekozesa music omulungi agikuumirawo n'agitambuza nno omutala ku mutala naye bwe kitabeera ekyo ate gavumenti egenda neteeka sente mu music nga music oluusi tajja kyajogere tana kyayamba anti oluusi abawa campaign kakati nolaba naye njoza bandibadde bateeka sente ate mu kintu nga kyogerera gavumenti nga kijogerera kijja kubaawo olubeerera kati awaadi wakyali obunafu nkimanyi nti munnayuganda kati atulaba yandyagadde okwongera okumanya Ssaaka atandika ddi okuyingira okutendeka amasomero abaana kubanga bwe nabadde nkusomako nalabye nga amasomero mangi g'oyiseemu ng'otendeka otandika ddi? Natandika okutandika kwange kwe kutandika okukola ennyimba z'emitala Maria ababraza nkoziwulya mu 1991 olwo ekkondeere eryokutandikako kwange mu music omusomero werivugira 91 era awantu w'embeera ekiroopawo tutumu buli ssomero w'embeera bakasaba ulya music awoomerya nti abo nga bayimba nti Paul Ssaaka eyo gyali kati yabatendeka abo kati ekyo nekiba kyekinnangirira kati mu 91 kwe kutandika nvudde awo ngenze Central Zinkoko Njeru nabo ne bayimba nnyo nabo ne bategerekeka nvudde awo ngenze Buddo SS 1999 Buddo SS n'enfuna byali biseera bya mbaga ya Ssabasajja n'Abagereka awo nendeta oluyimba emitima gy'Abaganda gyatereera gwe wamma n'Abagereka omulungi ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo oluluyimba naluyiya twetekeratekera mbaga era lwa abakulu abantuukirira mu Mmengo ninjiyo oluyimba olwo ne lukola nno era ku mbaga twaluyimba mu lujja lwa twekobe Ssabasajja n'abagenyi babava mu nsi yonna nga batudde Buddo SS ne bayimba oluyimba olwo ne lunyuma nnyo ne tuliyimba ne mu Lubiri emmanga kubanga yewalinga eringa reception endaji yali abantu ne banyumira oluyimba ne lunyuma kufa bufi kati awo bonna okuyiya kwa kugenda kukula olwo luyimba lwange olw'Obwakabaka olwasooka emitima gy'Abaganda era bwe nalaba nga lusambye akajji Buddo SS lwagisambira akajji ne ŋŋamba kati wano nno sigenda kuddiriza kanyongerewo ku nnyimba z'Obwakabaka ntandika okuwandikira Obwakabaka ennyimba mpandiise Maasomoogi mpandiise Omulembe Omutebi mpandiise Omutebi Olimpologoma Lwebatalukeberwa n'ennyimba endala nga nnyingi kati awo ekitone kyeyongera olwo Buddo SS neefuna ettutumu ddene olwo nga ati Paul Ssaaka ali awo
njiiza budesesi njiiza sente bali ku Ddembe Kisoga abo ndabadde bafulumya ennyimba nga ng'oli eno n'eno sibeera mu ssomero ng'abasomesa mbeera mu mangi ate nga mukama wange wa budesesi yaŋŋamba nga nzija enkoko njero nti naye ffe tukutwala si kukwefunza ffe tukutwala ewaffe otuyiize ennyimba naye ng'ate oli wa ddembe n'okutendeka n'abalala kuba tukiraba you are too big for one school ffe tetukumalaawo budesesi yeyogera bweki kati bwe ndabeera Buddo nga bwe ntendeka senti bali ku Ddembe esesi Kisoga ne bayimba ennyimba ntambula nga ludde ne bayimba ennyimba munziika lwaki ng'ate nkyassa mmwe ne muziika luze eddembe ly'abaana n'endala nnyingi nazo zaatunda nnyo yani liba essomero ly'amaanyi era n'essomero lyo lyafunanga lyaweebwanga omwaganya gwa kuyisa Kisoga nga be bagiyimbako ate nga budesesi emikolo gyonna egya Ssabasajja oba egya Mmengo gyonna nga budesesi yagiyimbako kati egyo emikolo ebiri gyombi nga giba gya nnyimba zange kololo wawamba Kisoga ate Bwakabaka nga nayo nawamba kati byombi nga nkola bulungi era bwe tumize nsamba akapiira kange nemba nga njiiza amasomero mangi St Juliana High School Gayaza abo nabo mbawandiikira ennyimba zinyuma nnyo Wilson Standard SS najja Nankumbi abo nabo ennyimba zaabwe zinyuma nnyo St Paul's SS Lweza Kajansi abo nabo ennyimba zaabwe zinyuma nnyo n'amasomero amalala Butabala Kisugu Junior School ennyimba zaabwe nnungi namya ki naleka ki Janani SS bonna yonna obaddeyo mbaddeyo era ngendayo ennyimba z'amasomero ago n'amala mangi nze nziwandiika kyoliko Mwami Paul Ssaaka kizibu nnyo essomero erimu kwefunza kizibu kubanga ndaba competition yali nyumyawo nga essomero liri limu nga likulina n'olyoka owulira competition teyandinumye teyandinyumye alwansonga abalala bonna mpulira nga banjigirako baba banjigirako buyigizi kizibu okuvuganya nange nabo bakikkiriza ne baga nti ffe tukulabanga taata waffe ekintu kino eky'emiziki w'amasomero nze pioneer waakyo in other words nze inventor omuvumbuzi waakyo bwe mala okivumbula nensigaza obwannannyini mu kyo copyright yakyo ninga nze njira mu nkwawa wano nze nsetinga kyetugenda okukola studio bwe bagizuula nti gyenkoleramu bonna gye bayiika style bwe bagizuula nti kakati bwe nnyimba siteekamu besi nnyimba amaloboozi 3 agasooka bonna nga bakyusa nga baddeeyo bwenga nti kati besi njizizaamu tugiyimbe nga bagizzaamu kati ogenda okufuniranga ekkondeere nze ndifuuwa kati sisobola kubeera side emu abantu ne babeera wala minzaani tejja kubalansinga ndi too heavy for them bakimanyi oli muzito ndi muzito era abasinga obungi bwe batandika okuyiya ennyimba asooka n'ateekamu kasidi kange n'akawuliriza n'afuna aba message n'atandika okuwandiika ebibi kugamba ate ekibi nti abamu tebanjigirako wabula ate bakola oba baagala kukoppa bukopi byonna byenakola byakolera ddala ebigambo byonna byogera bwabisengeka bwatyo oba n'afuna melodi olimba lange n'agitambulira mudanga bweri n'agenda bwati kati nenkizuula nti abasinga obungi oba abamu tebaba bayiiya baddala singa obeera muyiiya osobola okuwuliza oluyimba lw'omuntu n'otomukoppako kintu neki naye n'obako techniques z'omufunako nga ti omuntu ono language agyeyambisa bwati ebisooka abikozesa engero azikozesa bw'aba aleeta ennyanjula ng'ayanjula oluyimba lwe ekintu akikonako n'akikulengeza ku bulengeza bwati n'alyoka agenda mu chorus n'alyoka anyumya emboozi mu verses ne zisigaddeyo ng'owulira emboozi aginyumya nga bwe yakikonyeeko mu introduction y'oluyimba bo tebabimanyi atandika n'oluyimba n'agwa bigo ku nsonga omulundi gumu naye abazadde mmwe mutusuddewo mukoze bubi nnyo nogamba bannange n'abanga ayomba n'ogamba abadde ki naye wabawo bw'otandika ekintu n'ogamba nze nno nina ensonga gyendeese bannange muntegere ku matu ebintu byonna tebyali bwe biti naye bwenda ebigenzi bisoba nenkwata ekkalaamu nempadika nengamba banne kanzije mbagambeko naye saagala munyiige kubanga ekintu kino nkirese mutima mulungi ensonga eno ey'okulekerera abaana ne mubaleka waka ne mubalekera abakozi ne mulowooza nti be banaabeera n'obuvunaanyizibwa ku baana si nnungi bannange kansosootole ensonga kituufu olyoka oleeta oyanjula nogamba
naye abazadde mulikiraba ne Katonda muggulu abalaba nogamba gundi nedda obwatuka nnyo ensonga ogyonoonye tetugituukirako obutuukizi era ekyo n'abayimbi abakulu babikola ng'owulira ensonga gy'aliko ntuufu naye n'abwatuka bubwazi obwa kintu nakikubawo nogamba ye tetukyalindirira ki yendedde climax atandise n'obutandisi kati ng'olaba wali obunafu naye okulwa ku kyalo kukumanyisa enkuba gy'eva obumanyirivu mu kuwandika ennyimba bwe nnina bungi era nze bwempuliriza ennyimba z'abantu emirundi egisinga obungi ngenda okuwulira nga nkola omulimu gumu gwokka kubakwata nsobi nayamba nga tufudde oluyimba nalutandika nkuwulira lulungi gyagenda mu maaso gwetokola tuyayogera kaleeze nno ekintu kye sitayagala era kye sitamanyi nengamba bannange kyesitamanyi tebiriyo mu Luganda nengamba ate atuse ebintu ebyo bingi ate envezi atayiyemu amafuta ng'agayiyeewo nowata olimba alwonoonye bannange bwagenda okuleeta olugero agenda odwogera nga luleta kifuula nnenge nogamba ate olugero lwonoonye ebintu senga alulese n'atalukozesa kati nempulira ennaku ngenzita nanyumya emboozi ng'owulira ebintu tebikwatagana naye omulamwa guno gwakutteko oba gumulemye kutegeera butegeezi ng'owulira atagalako omutagale Ssaabasajja Kabaka gwe Ssaabasajja ddala kubanga era oli mpologoma yaffe ddala Ssaabasajja gwe Ssaabasajja nogamba ebintu byaddingana ffe tukwagala nnyo nnono ffe tukwagalira ddala nogamba nedda gundi oluyimba olwo lukomyawo ng'olya lumutuddemu luganye kati oyo naye atwera kati banefe abayiiya era mmanyi okusinkana abantu onagamba amanyi nange ndi writer wa masomero naye bane balwayita ensi etugevuna ne batugevuna ffe abawandiisi nogamba omusajja onenda muwandiisi omusajja ono naye ng'ennyimba ze ozimanyi ebintu byewandika byebyo ffe nnono ffe bamulaba wano nnono oli mpologoma etegenda kuggwawo nogamba empologoma eggwawo nga munnyo ng'olaba empologoma gyayogako emulemye kituufu wampa Ssaaka naddala awo njagala tutambulira awo okusooka ku nsonga eyo eya kuwandika ennyimba z'Obwakabaka kubanga ogambye nti kasita wawandiika oluyimba luli akajji ne kagguka n'ogamba nti kanziwandiikire ddala omuntu ayinza okubuuza kuba nkimanyi nti kitwala ekiseera kinene okwefumiitiriza n'ogamba nti kantuule empandiika oluyimba naddala ku Mmengo ku Ssaabasajja ku Nnaabagereka kitwala maanyi ki buvumu ki okutuula n'ogamba nti kampandiike ennyimba zino eza Buganda? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okusooka byonna kitwala okubanga waliwo obumanyi bw'olina ku Bwakabaka, ku Kabaka, ku Buganda n'olulimi Oluganda okuba nti olutegeera bulungi. Kubanga oba ogenda kwogera ku Bwakabaka naye ng'olulimi olwogera olutankana nga gwe omu ku bantu abakyagamba ye ffe ababyogera ffe abagamba bwe tuti so si ffe tubyogera ye ffe abakola tuti ye nze akyogedde. Kati bw'oba okyatankana bw'otyo Obwakabaka bwa Buganda tewandibuwandiikidde kintu neki nnyimba eziwandise zeesigalizza kubanga mu lulimi oli munafu. Ekirala nga bwe njogedde ky'olulimi vocabulary yo ebengazi ng'ebigambo olondayo kino n'olondayo kiri bw'olaba ekijjawo obulungi ky'oba okozesaawo owoomese olulimi kubanga bw'onoowandiika mu Luganda olutawooma ate olwo oli ku Bwakabaka kiba oba oyimbako kiba kikwasa bukwasa nsonyi era oba oyagala kweswaza na kuswaza Bwakabaka. Omuntu yandibadde akoze okunoonyereza okumala ebintu bya Bwakabaka bino togwamu bigwe nno kubanga n'okuwandiika ku Kabaka oluyimba kirina okumanya kwe kikwetagisa okuba nakwo nga bw'oba tokulina
wandibyenenyeza nze nenyumiza banyumiza nti emyaka egiwera kati 24 nga mpandiika ennyimba za Ssabasajja. Emyaka 24 sikwenyumiza kunene nga kyemmala sikiddamu nga mpaana omusajja oyo omu Ssabasajja Kabaka. Ekyo kigambo kyakwenyumiriza nga terina kugamba nti wano walikyusizaamu wawandiise bubi ate nga kyemmala sikiddamu. Bo ennyimba zempandikidde mu buddo nyingi nga za Bwakabaka naye lwemmala siruddamu. Ssabasajja nemuwa amannya mangi nengateeka wali. Oli Lukeberwa muzukulu w'omutasamanga n'ekyo nemuteeka wali. Oli Masomogi Musota Kabwejungira baffe manda gamenye embazi negagizaawo magulu nyondo natanya ku katebe guluddene ebintu bingi ne mulombo gye nemuteeka wali. Byonna olaba nti wabawo okunoonyereza kwemasoso okukola. Omwana nti oli Lukeberwa. Lukeberwa tikyo ekigambo abantu kibali bamanye nnyo naye bina mbadde nkola okunoonyereza nensoma kano nensoma ku kali nentula wansi nempandiika. Era nze neewuunya ebigambo ebyo gye mubijja. Nali manyi mubijja mu Bwakabaka yennyini eri ne babawa ne babagamba nti kati yekyukyu ebigambo ebyo saagala nnyo nabyogera nze n'emisogo eno ngayenda ne ŋŋamba nnyinza osobya ate nembikola mune nembisengeko obulungi obwenkaniddawo nange nembiwulira nga mmaze obiwandika nga birungi nange era bamala okuwandika ennyimba zino nenzitwala studio netuzirekodinga nange nze nyini zitandika okunnyumira nenziwuliza nga mpulira nzaagala nga zinnyumira nendowooza oba waliwo omwoyo ogujja ne guntwako negukola ennyimba bwe gunnyamuka kubera nga nziwuliriza ddala nga teweetegeera nga mpulira ennyimba z'omuwandisi yaziwandise nga si jukira na bwe nalowoozeza bigambo ebyo okubikola naye for sure there is a spirit getting hold of me. Waliwo omwoyo ogukukako Katonda yagumpa nempandiika ebintu nga birungi babimala okuggwa gunnyamuka ngenda okuyinza olimba nga mpulira lulungi olwolimba lwe natuuma omulembe omutebi emirembe ginaabanga engalo bwe batugamba bali abasooka emirembe gye bassekabaka basooka sigigaya wabula ntenda guno omutebi yadde ejja kulembera ng'agyalimu ebirungi tenda guno omutebi lugenda lukyusa patani eno ne lukyuka ne lutunula eri ne lukyuka ne lutunula eno lulina eddakiika nga 14 nange nduwuliriza olimba olwo nempulira nga nalombojja ebigambo neŋŋamba naye oba nalukola ntya ate nga nakati bwe ntula wansi nti malidde kuwandiika luyimba ekika ekyo nduddamu ne ndukola nga lulusinga kati omwoyo gw'obuwandiisi guno gunkwata kati obuwandiisi bumanyirivu bw'ojokoma bukola weeyongera obumanyirivu n'obukugu n'okuba nga tokyafunvubira ng'omuyimbi omuwandiisi atandika naye omuntu waba takirina asaana aleme kuwandiika waakiri asigale nga muyimbi. Abayimbi bangi nga tebasobola kuwandiika bw'obayo omuyimbi awandiika Katonda yamuwa bya mirundi ebiri kati nga David Lutalo ayimba naye ate awandiika tumuleke Silver Kyagulanyi abo bayimbi ate bawandiisi tubaleke abali mu kategori yaabwe. Jamie Culture muyimbi ate muwandiisi naye ali awo. Abasigadde abalala basobola okuwandiika gye wali amaanyi gaabwe ne bawa bayimbi nange mwabo omwembeera naye nga nange edda nayimbangako ne kuyimba nenzikulembera nezinyuma nnyo naye bwe namala okutandika okuwandiika neŋŋamba kansigalire mu kuwandiika nga mpula kimpadde okukinyumirwa mbere mabega eno bw'ogenda mu restaurant emmere egenda nekuwomera naye abagifube tebalwako na mu feesi banzalabo ne beeyisasoseka bannaffe basema ne banyabo mwabali emmere bawomera kati ffe twafumbye emmere eno ffe tugifumba nejjo ffe twafumba tekiriyo ne bakola bati ne baddeyo tekiriyo ne babakolagako nabakolagako nange nsanyukidde nnyo ekyokuwandika nga ne mabega wa curtains n'ennyimba zino z'Obwakabaka nga mbadde nkiriko zeetaaga okumanya bw'oba tolina bumanyi bumala tokikola ekyo vulaba abayimbi bangi batulina n'abayimba bayimba ebintu byonna omukwano baguyimbye babuwuliridde naye ng'Obwakabaka babwepena si bwekuba tebabwagala agenda okwepimamu ng'alaba ajja kukola ensobi yabwereere bw'oba oyimba ku kabaka obanga omuyimbira oluyimba ebyo byoteekwa kukola gw'ojja kukoza nti okoze ekintu ekigenda okusanyusa kabaka kikwate n'abantu omubabiri naye ng'ate okkakkanya mukkakkanye kabaka toyinza kumuyimbira luyimba naye ng'olinga ng'omusaasira n'ogamba musajja wattu ng'olabye
kabaka nga gweyimbira ebyo gw'osaasira kabaka bamusaasira. Ssaabasajja munnange simanyi oba okyayina koolya Ssaabasajja oba okakera wonyodde ku kyayi Ssaabasajja nga gw'ogamba bw'otyo. Kabaka alina ebiralo by'ente, kabaka alina abazaana n'abaddu bamuweereza essaawa 24. Kabaka afuna amakula abantu baleeta emmere ensuku zonna mu Buganda zize. Kabaka wayagala gye batema emmere ne baleeta amagana g'entegula gonna ga kabaka gw'osaasira nti walidde ki. Kati kabaka tasaasirwa ebyo kyovula tutoza kwanganga mugamba ng'afiiriddwa omusajja we oba omukazi we. Ssaabasajja nga kitalo ebyo tubyesaasirabugambi Ssaabasajja twakuumye bubi kubanga kabaka atuula mu kitiibwa kinene. Ssaabasajja nkubuulire obadde okimanyi kino Ssaabasajja ani yagambye takimanyi? Kabaka byonna abimanyi. Nkusese oyagala kusesaani kyova olaba kabaka ono takyatta naye singa yattadde abantu nga bafumita effumu bangi kubanga bakoze ebintu bingi nga balowooza nti bamukolera birungi naye nga bye bakola tebyakolwanga ku mirembe gy'abajjajjabe ne ku gya kitaawe nga tebyakolwanga nti kabaka Ssaabasajja munnange ng'olabye munnange Ssaabasajja manti ebyo ng'obigambaani tebiriyo. Kyova olaba bakoze ensobi nnene ensobi nnyingi okutandika okugerega ebigambo ebitakisikana mu kamwa. Social media bweze neyonoona ebintu byonna ng'abantu olowooza nti omuntu alina eddembe ly'okwogera so alina eddembe kwogera ku mukutu gwe naye yandibadde ayogererako ebintu nga byabuvunaanyizibwa. Kubanga nawulira okunnyonnyola Oweekitiibwa Kiwala Bimale nga nnyonnyola nagamba nti Ssaabasajja kabaka tetumusaasira ng'ola bino obulwadde. Ssaabasajja bannange Ssaabasajja ali bwati ne bwati ensonga obulamu bwa Ssaabasajja kabaka tebudisikassingibwa ate nga ndaba kituufu kubanga n'obulamu yadde obuweekitiibwa pulezidenti nabwo tebudisikassingibwa tebwogerwako kubanga mukulembeze waffe. Kakati abantu bonna baba baagala nti mutusomere ripooti ekwata ku kino ne kino ekikwata ku bulamu bwa biki Ssaabasajja baba bali mu nsobi eteyogerekeka baba bakoledde ddala ensobi y'amaanyi abasaana n'okwetonda nti mutusonyiwe twali tetumanyi bavumye Katikkiro ebbanga twali tukolera mu butamanya ate Katikkiro mugezi era nti Katikkiro mutendereza akulemberedde abantu ba Ssaabasajja mu kaseera aka social media eteriiko nannyiniyo eteriiko agikontrolinga nga buli omu waddembe okwogera kyagala okwogera alina olulimi olw'okutyobola n'atyobola kuba abantu bakuziddwa bubi naye nga tekikoze bulungi tekibadde kirungi. Mama Ssaaka ensonga eyo yennyini eya Ssaabasajja oba okuwandiika ennyimba eza Buganda eziwaana Ssaabasajja ezitendereza n'abagereka oli ayinza okubuuza naga nti kikutwalira bbanga ki okuwandiika oluyimba ng'olwo kubanga nkimanyi nti okusinziira ku makulu ge tuba tuwulira mu nnyimba zino oli ayinza okugamba oba kikutwalira ku kadde ate nno kirabika tekintwalira kadde. Ennyimba zonna zemuwulira nga zibawoomedde nnyo zennyimba zenkolera akaseera akatono oluyimba olunaanyuma bwe nkwata peni okuluwandiika layini esooka bwe mmala giwandika bwe nti eziddako zijja mu ngeri eri miraculous nti zigobagana bugobaganyi nempalika nga wandika ebbaluwa nga mpulira ebintu bijja bifulowinga era mu kaseera ko saagala interrupta yenna omuntu bajalangiranga mwami Ssaaka obadde otwekwese bannange nga ndudde okukulabako naleeta engalo akutula ebirowoozo bibadde bifulowinga n'abyonoona ate bambi ng'akikoze out of love ng'awulira ayagala kutunyumyemu era nsirika ne tunyumya emboozi naye nga nsaasaanye nga mpulira ennaku enkutte naye bambi nga takikoze mu bubi kuba oluyimba olufulowinga terutwala bbanga ddene kuluwandiika era ebigambo byemba mpandiika bwe ntandika obitendeka abayizi babikwata ku sipiidi nnene anointing eri yabadde nga mpandiika ekomawo neebawo nga ndusomesa ne balukwata ku sipiidi nnyo oluyimba ne lufuuka nsonga bwe tuliyimbira abantu ne babira ku bunkenke bwe bati bwe lugwa bagamba anko oluyimba lulungi yes luba lulungi nnyo kati ennyimba ezo ezinyuma ezo zintwalira akaseera kaba kampi tekaba kanene mu kiseera kya ssaawa ng'emu oluyimba olwo mba naluwandiise dda n'endumala n'endu tunuulira ssaawa ng'emu yokka luba lulungi mubaamu ebigambo nengenda nga nkyusamu katono wenabadde mpandize nti
nkwagala Uganda yange kuyita mama nkweyitira mama mpaki kino omukwano nkweyitira kirabo kyange nkweyitira nnyabo olimba n'olyanga lukukwata ne lukulera ne lukuwembe ng'olya Uganda afuuse nnyoko luno luyimba ate bw'olwogeddeko ndabidde ddala the pearl of Africa kabisa kuba buli lwempulira oluyimba olwo nga luyimbibwa oba nga baluzannya ndabira ddala ekkula lya Africa oluyimbo luno oluyimba waluyimbirawo waluyiyizaawo naluyiyiza ba St. Lucia Hill School kati St. Lucia ndoli ku masomero g'entendeka okuyimba omanyi nti olina ekizibu nti abantu baffe bangi buli lwe balaba oluyimba nga bayimba bagamba lwabuddo abantu balina ekirabo budda asikowaringiddawo naddala mukati bagamba lwabuddo sakada akapya omunya abantu baba n'okumanya kutono ogerooza ti banna abantu kino bakimanye kiba kitegedde abantu tebamanyi kantu naaka abantu ayinza okuwuliza oluyimba n'olulimba eno enkola yattakisa agikoowa yaddaddalala oba tonjagala ngonta bannange station yayimba akayimba ako bannange ninga oluyimba lwa kafeni kusaasira abantu tebamanyi njagala nkola ya takisi olwayimbibwa kusaasira olwayimbibwa station mayanja nogamba yi katonda wattu abantu nagati oluyimba lwa namatovu n'olw'engoma olutalinya ki lwe bazinirako amaganda omuntu bwalusaba akayimba ka olwani eŋŋamba olwa gundi olwa nantume kati ng'omanya omuntu talina kumanya kwonna era ate tebanenyezebwa okumanya era kusigala mufa abanyumira music abamwagala nnyo ate abamuwanika ffe tubimanya so oluyimba olwo lwa St. Lucia kwagala Uganda yange nkwetya mama wava ku ki oluyimba luno nga lulungi nnyo era mu nnyimba eziwaana Uganda nze mpulira amaloboozi mangi so oluyimba olwo Uganda ekkula luyimba nno lwadda lwa 2007 naye okuva oluyimba olwo lwasosootolerwa ensi lusigadde lw'amaanyi nga lunene omuntu lwa 2007 si 2017 omuntu aluwulira n'awulira ng'agamba nti kanziremu okwagala Uganda nate kanjagale Uganda yange Uganda ng'olya yeyokka gy'obelonginga teri walala abantu ennaku zino balina enkola ey'okulaga obulazi ebibi byokka ku Uganda bwe balaga amazzi agayita ku ngulu mu luguudo nga balaga ga Uganda nga basaba kantu Uganda esinga Bulaaya mockingly naye ate nga beerabidde nti ate amazzi okuyita ku ngulu gayita mu bibuga ebinene ennyo mu nsi wano gyolaba nga mpompogoma zennyini amazzi ne gatwala abantu nga si Kampala kati niye abantu bageeza nnyo okugamba nti Uganda bigiremye fe wano temuli kiza ne timu empira ya Uganda bwesamba kyeka abantu bayinza okuwagira ttiimu endala kati nalukola abantu baddeyo baagale Uganda kubanga yewooma yeyina empewo ennungi yerimu omuyembe gwonoga n'ogulya buli nga teguliimu biwuka nga guwoomerera ate yadde muyembe muto nga ate tewagufuuyira nagufuuyira eppeera n'olinoga n'olirya n'onoga ensaali n'ozirya buli mu nsiko bw'otambula okukwansokanso n'obusanga n'owulula n'obulya kati obutula bukatunkuma n'onoga n'omeketa ng'olaba byonna ddagala bulamu Uganda bwetyo nga bweri kinava nti olimba olwo Uganda nkwetya kirabo kyange Uganda yerera jjajja nerera tata izo nendera yerirera abaana bange nvuma yaki kati ng'olaba omuntu Uganda yandijagadde nnyo awo enva nanga nendowooza patriotism nze ngisomesa nze njimanyi ogiyisa mu nnyimba omwana nakula nga Uganda etambula mu musaayi gwe nakula nga Buganda naye ajagala kuba tuyinza kwagalako kimu tuyinza kwagala nti nze Buganda kajenjagala Uganda sijagala biba bikulemye Uganda olina ojagala ne Buganda n'ojagala buto nodda noyagala ne famire ye yeeka kyenva ngamba naye omuzadde singa alemererwa okwagala mukazi we n'abaana n'abakyawa nati ebyo ebyana wanzaalira mbwa nagala nga yeekandaga sigenda nabbiweerera natugenda nga naye bannange Uganda yange yo njagala nnyo eri musa yeetambula oba mukuusa oba olimba abaana bo tobaagala nibaweerera toyagala baweerera Uganda gy'oyagala okwagala oba tokunuukiriza bintu bikuli wala nga Uganda yo ekulemye
ne neighbor wakulemya okwagala awo no Uganda tujagale nga tutandikira ku mutendera gwa wansi tujja nga tulinnya tujja jagalira ddala yeah atwabo mulungi ye mwami Paul Ssaaka gwe tuli nayo naku olwaleero njagadde tuwayeemu background ye gyavudde tulyoke tujje tubeere nga twogera ku kiriwo okutwaliza wamu mwami Ssaaka nga tetunajja ku kiriwo nkimanyi nti erinnya Paul Ssaaka oli bwaliwulira ddala lisoundinga kituufu naye oli ayinza okubuuza n'agamba nti nga bwe tuwulira erinnya lino lireflectinga ne mu nsawo yo ebintu ebyo byonna byokoze kakati ate abantu abakoze ennyo emirimu egy'amaanyi naddala gye girisigalawo yadde nga bagenze basobola okuba nga ate tebabadde successful nnyo mu bintu ebyensawo mu investments ze bakoze okuyita mirimu gyabwe kubanga ensi egenda olusi okukijjukira ng'agenze abo bajjukirye nawe ti bannange musajja w'amaanyi tumwe n'omudaali guno ng'oli mufu tukole ne lectures n'ofuuka omuzira ng'oli mufu tukole lectures memorial ne bakujjukiranga lecture y'emirimu gya gundi ejja kubeera ku National Theatre ne bajja nga bambadde amatayi ne galubindi ne boogera ebigambo mu luzungu nga balufuwa bufuyi luyita kuli naye nga gwe babikolera n'ogenda yagenda nga tebabitegedde bangamba nti William Shakespeare we yabeererawo emizannyo gye yawandiika egyo yagi actinganga nga ddiikuula nga jikula bajja nakola obuntuntu nakola ne bakuŋŋaana awakanankani n'abazannyamu omuze nakola atya kakati ng'abantu abalina obuvunaanyizibwa tebalaba Shakespeare ebyo byakola bitegeeza ki bwe yamala okufa ne basoma mu bitabo nga ti omusajja abadde mugezi nnyo ne batandika okupenga homage mu kafo gye yabeeranga n'akafunfugu akaava ku nnyumba ye bakalonda kano kaali ku nnyumba ya Shakespeare kano akanje nakalonda mu luggya Shakespeare we yabeeranga ne babutwala ne babuteeka mu busawo bwe ne babutereka olwafuuse wa bbeeyi wa muwendo nnyo ne bateeka okunoonya interpretations z'ebintu bye kakati bagamba we yayogera kino kirabika waliwo abaali bamunyiizizza ndowooza kakati ne bateeka okunnyonnyola emirimu gye nga n'okugenda yagenda dda tebalina budde bwe bimubuuza bamulaba ng'owa wansi bo baali bagagga nga bakola ssente kati ekyo kyekiriwo ne kakati nkola emirimu gino nga giraga amagezi mangi era ngikoze ku bwannakyewa obwakabaka bwa Buganda mbuwandiikidde ennyimba nga simaze kulagirwa n'empandiika bulungi Ssabasajja n'ansimba mu mwaka gwa 2015 neefuna ekitiibwa kya ssa nampa ejjinja ery'omuwendo ekyo nkisanyukira nnyo naye bw'oba obaliridde ose mu byenfuna nsobola nti ne Katonda nnyambye abaana bange mbaweeredde abamu bali ku university abamu bamaliriza ku university ninayo n'abato abasoma nina mu senior 4 nina mu senior 3 nina mu P7 nina ne P1 nina n'ababiri abamaze Makerere ne wakati kati abalina bye bakola nkisanyukira nnyo naye nga byonna bizze wakati mu kwati ndi omusomesa talemererwa kuweerera abaana annyonnyola ensonga ze nezitegerekeka n'amaliza nga abaana bakkiriziddwa okusoma nga mpayo kyennina ne bakkiriza abaana ne basoma naye nga bw'oba ogendedde mu bintu ebiri monitoring Katonda mwebaza nti siri lukyolo naye ate era sinzaga nti ndi mugagga teweeyaguza lujjo seeyaguza lujjo n'ekirala emikwano gye nfunyemu bunfukidde obugagga connections ze nfunyemu zinfukidde obugagga mu abantu be abanoonyezaako ne tukola mooli gano munfukidde bugagga nempula bulungi nagamba nze azaalibwa ekyenyonyi Gomba osanga nandibadde embeera mutuuze w'ekyenyonyi n'embeera eyo nempasa ku mutala gwe Nakasagazi wali nembeera ne mukazi wange ekyenyonyi awo ne tulindirira Walumbe kututwala ne tugenda naye ngenda okwaba nga bwega Paul Ssaaka ng'olyogedde mu capital state ya Uganda Paul Ssaaka bamutegeera onawandiika ennyimba nenkizula nti ebintu sibikoze in vain nakyenfunyemu kyamaanyi nfunyemu kolumu natambula nengendako e Dubai nempulira nga nsanyuseemu nomulala tugende Tanzania Dar es Salaam ne tulambula nempulira nga nsanyuseemu bize kinkoledde bingi aki kyankolera bingi yes sir. So omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti Paul Ssaaka ebintu byonna abikoze Ssabasajja manyi kinkoze bulungi bw'oyogedde nti Ssabasajja yakusiima kituufu era nalaba ne Misa Kisemakula naye ng'asiimibwa n'endaba
sa walukagga naye ng'asiimibwa bano bonna basiimiddwa matovu okay. So ninze kulaba mudaali oguva mu gavumenti eya wakati kubanga gwe sinnawulira omudaali ogwo oguva mu gavumenti eya wakati nga guweebwa mwami Paul Ssaaka olw'ekyo kyakoledde music industry. Simanyi oba naawe waali kirabye ekyo nga kyali badde kituukirira. Ekintu ekyo kiri long overdue nkimanyi kiruddewo nnyo naye senga bakama bange bakikola dda naye era nga bwe mmanyi abaweebwa obuvunaanyizibwa oluusi okulonda yaani abasiimwa mu kino ne kiri baba tebakola kunoonyereza kumala abuukira dda ekimuli okumpi n'anonooza ekintu ekyewala ennyo naawe omuntu omudaali ne beebuuza nakubuuza ti oba oyo bagumwadde lwaki ate oyo nga kyebijja olusobola obanga mukwano gwe naye ndowooza byenkozeeko okuyita mu kisero ky'okuyimba bikwatwako by'amaanyi bwe nkugamba nti Raymond Namakula product yange ekyo tekimalaga nti naye akoze bulungi kuba Raymond Namakula abeesezza abantu ayimbidde eggwanga lyaffe aliweesezza ekitiibwa agenda ne Mwangege bweru n'ayimba ekitegeeza akoze bulungi fulaga ya Uganda agiwanika yatandise ne gundi oyo naye atambula amawanga fulaga ya Uganda agiwanika kwegamba newankubadde nzisinze ŋŋendayo okifuna n'olaba nga nkoze omulimu munene nkoze munene nnyo okuba nti nze abaana mbaleze mu nnyimba nkoze kyamaanyi ekyo kibantunudde nti mbadde Ssaabagunjuzi nkoze omulimu ogutayisika mu maaso na chance n'osisinkana omukulembeze w'eggwanga kiki oyinza omugamba ku ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku byoyimbye kuba ndabira ddala nga biva ku ntobo y'omutima gwo ng'ate bikwata ku ggwanga lyattu Uganda kiki oyinza omugamba? Kyenyinza okumugamba kusooka mwebaza President Museveni okwagala eggwanga lye wemwebaliza okwagala eggwanga lye nze omuntu bwayagala Uganda mwagala kyekyanjiriza olimba nkwagala Uganda yange nkweyitira maama seerabira President Museveni we yasanga Uganda nzijukirawo nendaba eggwanga bazaali sembeesa n'alitambuza enkyukakyuka ezibeerawo okugenda mu maaso obulamu bw'abantu okukyuka binazze nga mbiraba ekyo siyinza kulema kumusiima bwe mba nga nsanyukira Uganda n'okujaaga njogera ebirungi ne pulezidenti nze ndiko bye musiimako bibeera bingi ekyo nekimwebaliza n'okuba nti atuleetedde abamu naffe okwagala eggwanga netutandika n'okuliyimbako ebintu ebirungi byeririna ebitasobola kutugibwako mubuulira ebintu bingi era mba nsobola okumujjukiza omulundi gwe twasisinkana mu State House ne muyimbira obuyimba obwamuyimbira wali omusisinkanyeko naliko mu State House nga nkyali emitala Maria twamuyimbira oluyimba ebuwama ne lumunyumira nnyo nagamba nti I invite you to the State House era weekend yaddako ne batutwala mu State House ne tumuyimbira entebe yimba ne zimunyumira nagamba omulenzi ono ayiya ebigambo bye mbyagedde kubanga nze mbyogera bwogezi yabiteeka mu nnyimba nja kumuwa ekirabo kati ekintu ekyo nkimujjukiza nti Your Excellency ekirabo kyewansuubiza saakifuna niye kyensiba okusanyukira kwe kuba nti nno yasanyukira nnyo emirimu gyange nanga nti oyiiya bulungi ekyo kyanyongera amaanyi mu kuyiiya obulungi n'okuva olwo sizikizanga kyensanyukira ekirala njiyiriza ku mulembe gwa President Museveni kwe najjira nga njiya era ensi kwentegeeredde nemwambaza nti webale ku maintaininga embeera eno ensobozesezza okuggyayo obuyimbi bwange abantu ne bategeera nti n'amasomero gasobola okuyimba kubanga weyajjiranga amasomero gayimba naki jangu naki ogusala ogutema bulungi naki n'agusala kati ku mulembe gwe wenkyusiriza nendeta ennyimba zino endala zinkwagala Uganda yange zizze ku mulembe gwe ekyo nakyo kimu nti webale kuteekawo embeera eyo nempandika ennyimba bwe zityo era mungamba ne Your Excellency oza bandimpaddyo oba n'omudaali nange nensiimibwa oba n'okusiimibwa okulala kwonna nga ye bw'aba akirabye sinza kulema kimugamba so bwe yakusuubiza ekirabo teyakukwasa muntu yagamba mukama waffe yali mukulu w'essomero mu budde obwo ti genda kukwasa omuntu oyo
yanakuyambako oleeta omuvubuka oyo muwe ekirabo ekijja mu mirimu gy'akoze kati ne bitabeerawo nembeera nga mpulira nyinyogoze era bimu ku byandeetera okwennyamira kungi nenva n'emitalamala nga sisiibudde naye nga ntadde ensaati n'empale mu kaveera ka bbulaaka nembulawuzi neŋŋenda wangi ate emboozi kyeyo nga mpulira ndi frustrated nnyo bambi kwegamba omukulu alabika yataayagala kutuusa simanyi oba kyavawa oba yaliye ndakuba nti kati ate nakyuka nnyo mu mutima na ebiseera byasooka nali mpulira nga munyigidde omwoyo yali mukamafumbiro nga mpulira munyigidde ngaera mwogerako si bulungi kati luvannyuma nenkyuka nendowooza naye nno omukulu ono nayimba ku mulembe gwe Mutalamaliya nga headmaster nga ndi student we nampa go ahead natutwala mu radio recording enyimba ekyo nakyo yali platform y'amaanyi yampa kati nenga niye yaddenga obulawo saaganyulwamu kusooka naye tulise oluvannyuma nga nyuddwamu ensi nentegeera sente nenzifuna ate nga ne bwenzifuna simutwalirako n'akamu kati nendowooza nti nfa ky'okumuunyiigira nina kwebaza mwebaze era nze mpulira nandyagadde nannyo okubeera n'omukulu oyo kujaguza emyaka 33 kuba sijaguza nga nze nene yennyini mba mujagulizaamu nti yankolera bulungi yes A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.